السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يجاني زي الشيخ حج كاسم كييرا. بدي من مولدي journalist for 30 years. Nyaka makuna zote. So older than all of you, I'm sure now. Nyaka jembaze ngadi mun mawlidi. Over that period, nsomye aya bili Quran, nesoma ne hadith, and it is very very important kino kyekise. So kwebaza abatestesi ba program gazino because society together to the communities together to the challenges together to face zina bwezisingana n'ebintu bino. In fact given nti mbadde neeyogera ku nga nzireka ate beebulire mu ngeri endala. Ndi musajja mufumbo, nina abaana 6, abaana tebatera kubalwa, naye nina abaana 6, mufumba awaka wange. I repeat that just in case you missed it. Mufumba ewaka wange. Nakulira mu hoteli, jajja wange actually yasooka okugulawo hoteli mu Rwanda, kibuga hoteli ensiramu, almost myaka 7 egiyise. Maama n'akulira mu hoteli ng'akola mu hoteli yaabwe, maama yafumbirwa ava mu hoteli ewaabwe, maama n'ajja n'akola hoteli eyaffe eyawaka for nearly 40 years. Eryantonda awo hoteli ng'eyitibwa Pasonic Restaurant, yali mmanyifu nnyo. Twakulira mu restaurant, ne tukula nga tufumba, ngenda ku kashiya nkwate ssente naye nga nakedde mu kiyungu, genda water, kutegeka katogo, breakfast, serving our customers, all of that. These skills zifuuka very very important mu bulamu bwo mu maaso gye budda. Bwe nafuna mukyala wange namala emyezi 3 nga simukkirizanga kunfumbira, nga neeraliikidde singa nanfumbira ebitampondera ate mukyawe ng'ate mwagala. For 3 months nembera nga neekweka nkola excuse yo ngeshuwa takola ki tafumba. Abasajja muyinza okulala mulowooza ndi muvubuka ndi musajja sifumba. Think about that. Buli lw'olibeera ng'omanyi okufumba omukyala tajja kuyisaamu maaso, because ajja kumanya nti watasoboledde ojja kusobola okuba ng'okikola. Mukyala obeera ng'olyawo ng'oyize skills ez'okufumba ojja kuba omanyi nti mwami wo. Abazungu balina akagero kagamba nti the way to a man's heart is through his stomach. Engeri gy'otuuka ku mutima gw'omusajja oyita mu lubuto. Musajja bw'ali obubi tajja kusanyuka. Teri musajja anyumirwa okulya mmere embi. Oli basamala okulya obulungi ebisigadde byonna abawakazi akameeza nga zeeyongera nga zigenda okujja kuba omukawulira kusobote kugendamu. Nasomye aya eri, aya yadde egamba Mungu subhanahu wa ta'ala agamba ng'ayogera ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'agamba nti mazima wa innaka la ala khuluqin azim, mazima oyina empisa ezawaggulu ennyo, oyina empisa ezitasangikasangika. Omuntu okubeera n'empisa is what makes them a darling to other people. Obeera n'empisa ennungi mu bantu, perception abantu gye bakukwatiramu ebeera ya njawulo nnyo. Ekitiibwa abantu kye bakuwa olw'empisa z'olina is very critical. Olina omuntu gw'ogenda n'okyalira awaka, oba waka n'okinga awaka bw'oti nja kukozesa example ya bamama bange abato babiri. Omu ye musanyufu like ye ali excited, olukulabira n'eri atandikirawo twayise okulaba karibu karibu. Kati mutima n'owulira ng'osanyukiddewo olw'essanyu liri lyakulaze mu kwaniriza, oba otuuseyo n'onywayo mazzi, it doesn't matter oba eri happiness gyakoze eki gyakulaze. Nina maama omulala omuto, ye asanyuka ne bimubula ebyokwogera kuba kali tamanyi kuwogga. Kati ayinza okwetololerawo n'agira ati mulowali okyali eri ojja naye ng'olaba yatandise alemeddwa tamanyi kyakuwana tamanyi kyanaaleka. All of this biyingira mu mpisa, the way you live with people, abantu kigenda kufuula darling gye bali, bagenda kukwagala, ojja kufuna obuganzi mu bantu simply because of mpisa zo. Ebisaakaati nga bino kye mbadde neebaliza abatesitesi nti ojjamu wano come with an open mind. Weerabire byonna by'omanyi by'obadde ozze, ojjamu bino oba ozze kuyiga. Ogenda ku meetinga n'abantu b'otasinkananga, it's your first time okubasinkana. As we go to school, tugenda mu masomero n'osinkana abantu b'otalabangako naye ogenda okuvaamu nga mufuuse ba mikwano.
nina abantu kati benafuna emikwano okuva mu ssomero gye twasomera primary up to now nga tukyali friends. Oyinza okuba nti omukwano gw'ogenda okufuna for life ogenda kumujja mu kisaakaati kye. Very important. Weerabire gezaako wejjeemu ebyawaka by'obaddemu kubanga wano nze kuyiga. Open your mind. Have a free mind. Gusiimulemu omuntu ogaye nti nze kuyiga meaning obeere ng'oli ready okureceivinga. Naye nga kitegeeza nti ate bw'owulize buwuliza nga tolina input eyo. Olina okuteekamu naawe ogere nga bw'okiraba nga gy'ova ofunemu experience eyo ekuyamba. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ayogedde mu hadithi n'aga nti inni bu'ithtu li utammima makarima al akhlaq. Nasindikibwa nga tewali kinsindikisiza okujjako okucompletinga okujjuza empisa ezisinga okubeera ennungi. Buli lw'obeera n'empisa ennungi within abantu, perception gy'obeera nayo nti buli lw'obeera n'empisa nabbi ajja kusomesa mpisa. When someone comes to your home omubuuza otya, osinkana omuntu omukulu oyogera naye otya, bw'obeera nga mukyala osinkanye omwami weeyisa otya, bw'obeera mwami osinkanye omukyala atakuzira kuwasa omubuuza otya. Environment yene bwe mutuuka mu myaka gino myaka 7 myaka 10 you are supposed to separatinga bedrooms. Lwaki? Olwa Obusiraamu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam hadithi namba gyatugaa nti abaana bawezanga emyaka 7 myaka 10 yakutandika okuba nga mubongaki mu byambo baawula ebisenge, abaana abalenzi basule bokka, abaana abawala basule bokka. Most of these things byendi mu kukoona gw'obwongo are things bye mugenda okujja okumiitinga mu experience gye muli. Jangu oyiga okufumba tomanya when it is going to come in handy. Oyinza okutuuka embeera ne batuuka ne babawamba astaghfirullah Mungu akibataasa. Naye mutuuse mu bwambe nga nganze mbadde munnamawulire bonna gyotuukire ne babawamba babasazeeko abayeekera. Naye nga batuuse ng'embeera gye balimu nga baga nti abamanyi okufumba muwanike emikono. Wempanikira omukono gw'oti nga ebibonyobonyozo bivudde kubanga bakutwaddewo mu kiyungu. Ate bw'obeera mu jjikooni gw'oli ku kisefuliya nga tebannalya gw'osooka okulozaako oli olw'omunnyo weeguli. Olaba bw'okutiraawo ng'ate oli muwambe. I don't know whether you see my point. Kyengezaako kugaa nti ekintu tomanya wanye kigenda kutaasiza, skill ejja nga tomanyi wa wegenda kutaasiza. Twali mu primary school ffe Kenya, nasomera Kenya. Primary education ng'olede mwina kye bayita home economics. Home economics yajjanga natungire saati yange yasooka nga nze gitunze n'engalo, si kyalaani, ngalo. N'oyiga hemming stitches, n'oyiga backward stitches, nga ndi mu primary 4. Right now olwoye sijjaga nti gunjuliseeko wano nga nti ngenda kupapala kayiso kawuzi ng'otandikirawo kwekolako ng'omaze okuba nti weetaasa. These skills are very, very important. Yensonga bw'ojja wano making sure oveewo nga bw'oddayo wa muzadde w'omugaa nti nagenze siina kino ngenza okudda nga mu this village. Buli lw'otuuka ng'oli wano, taata wange yatoloka ewaabwe nga bamufunidde omukazi tebaamubuulira. Taata we yali musajja mukambwe ennyo. Ne bamufunira omukazi ne batamubuulira. Emikolo giri waka basenga bazze bonna abantu bali waka naye nga tamanyi nti yegwe bagenda okuwasiza. Kakati kituuka ekiseera omu ku basenga tebagwamu lugambo ajjawuga nti wabula mawukuuti weetegese nga gokyayambadde kinu walibadde kati wasuddemu dde emikolo egigenda n'emikolo n'aga nti ate ogwaki ega nti ate gwawasa gwe waleetedde omukyala. Taata n'atoloka awaka yadduka ku lunaku lw'embaga ye lwennyini, omukazi tamumanyi yagaekwasa n'atoloka awaka. Naye ave e Masaka agenda okwolekera embalala ng'avuze akagaali ke yatoloka nako awaka. Agula eŋŋano ya chapati, agula eŋŋano agula eŋŋano n'asiika chapati ze yagenda alyako mu safaari n'okutunda we yayimiriranga ng'abantu olwo ne chapati temalina kujogera nti na chapati bagibya kugiyita pachati kubanga they didn't know chapati kye yali mu kiseera ekyo. Mu myaka gye ndi mu kwogera mu those are 40s 30s. Kakati skills zino nkulu nnyo. Make sure bw'ojjaga mu kino tovaawo nga buwaze. Make sure mugende mu opening up your mind, interact, make sure you are active, beera friendly, yiga oveewo ng'oyize. Eswalayo omanye lwaki osaala. You lwaki njiga okufumba. You never know where something is going to come in nga tekigenda okutaasa. Nze njogera ennimi 10. 12 languages. We njogera sometimes people think it's a joke. Naye 12 languages ezimu ng'oziyiga lwakuba gy'olaze. Survival is only if you know the language. Kubanga oba tomanyi lulimi bajja kukubuula, ojja kubeera identified, otuuke mu buzibu. The only thing ekikusave nze badde ku BBC nsoma amawulire. Nayigira mu BBC nga nsoma amawulire ga Bunyarwanda. BBC is so difficult to get into. Omuntu wa bulijjo tojja kufa mbwa ya mwebe naalibadde ntuukayo ntya nti ngenze kuba nti ngenda ku BBC. Naye time ejja amawulire g'Obunyarwanda ngenze kusoma Bunyarwanda na Lulundi
nenyingira n'ensoma amawulire g'Olunyarwanda on radio. Bamala okuwulira eddoboozi ne bagaa nti naye nga ate osoma bulungi n'Oluzungu olumanyi n'Oluwarabu olumanyi ne French omumanyi ne Swahili. Natandika kutabala department. I was one of the few people who basobola okusindika mu field ne bamanya they are getting 5 stories nga zonna zivudde ku muntu omu in different languages. Now that is handy. Towulira olulimi n'olunyoomanyoma tomanyi ddi lwogenda kukola ki lwogenda kwetaaga. So manyi mugenda saagala kubalwisaawo njagadde just mbakubirize have an open mind. Neeba byenjokedde byonna tobijjukira. Remember this one word. Keep an open mind. Keep an open mind. That's it. Open mind means you are ready to learn, you are ready to receive. Go and be better. Come out of this alhamdulillah the way I went. I wish you all the best and all the best inshallah. Make the best of it. May Allah protect you and guide you.